Coming up on SE Media. Kazi tebagenderera kwebaka n'abasajja. Kyovola beeragera nakubira ekisajja ekimu n'amugamba nti ndibuto ne kyekanga. Bambi mukazi wattu n'abeera mu desperate n'agamba ono wayegaanidde olubuto wanasobolera okululabirira. Kati n'afuna omusajja n'agamba kati ono omusajja abadde ankwana ddo simwagala. Twakyogerako nti laavu y'abakazi ekula. Ate nga badde abanja omwana kamumuwe kamumutege ate n'amutega n'olubbobo omwana n'afuna n'omusajja ono gwamuwadde. Ogambye otya? Oluyise otya? Olubbobo. Olubbobo olutega omuntu oyo akufaanana. Tulabye abasajja bangi ng'olaba omwana amufaanana naye ng'ebyamazima ddala si mwana. So n'amutega? N'alumutega n'amufaanana. Kuba abasajja. Coming up on SE Media. We inspire. Amanya n'eddoboozi Nabulime Esther omwana ow'ennyonyi ennyange all away from Masulita Kachiri ndi wakumpi mwena mujja kuziika naye nga mabuuza kugenda wosinza okubanga otaba. Thank you so much abatwegaseeko ku SE Media Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala abanaye tubaagala tubasiima ntwala omukisa okuyisaawo bino nga sinagenda wala omugave tukulamusizaako namubiru nawe tukulamusizaako namubiru ani tugenze mindset change olwaleero era nga tuli ne Mr. SSEGAWA Douglas abakyala gwe musinga okuba nga ate mwampereza message nyingi nnyo nga buli omu agamba musajja ono naye yatutumwina naye nga tugenda kuba twogera ku nsonga ekutte wansi ne waggulu eya DNA naye nga tetunagenda nnyo ku mulamwa gwaffe kasooka babuuzeeko ye byonna abyogere byayagala okwogera. Mr. Douglas SSEGAWA tusanyuse okulaba. Nange nsanyuse okubasanga. Abatulaba mwena mugamba mutya embeera erieta. Mbebaza nnyo abasubscribing ku YouTube channel ya SE Media Uganda obubaka tubulaba. Omugave njagala okulaba. Webale nnyo namubiri as well. Mwebale nnyo mwena abasharinga those who subscribe abateeka mu data wamwe. Mwebale nnyo kutuwa manyi mutulaga nti betukola musiima ate n'ekirala n'abakomentinga obubaka bonna oli waddembe okomentinga you have a right because data wo n'essimu yo ate nawe otategedde tubuuza ne bw'otategedde osobola okubuuza kubanga Mr. Douglas ye waffe abajja kujja tunyonyola nja kujja byonna mbinnyonnyole waliwo tujja okukola shemu nga tugenda kuddamu bibuuzo byabwe babuuzizza obudde bujja kujja so bajja tukola bulungi senga babeera nga babiwandiika nga babitereka olumala mmwe nga mubisindika tujja kubirambulula bulungi tujje wano tubyanika bulungi naye ndi wano era mbebaza nnyo mwaba nfudde kyendi batasumubagulira mbebaza nnyo mwebalire ddala esi webale kuddamu kunkyaza nange nsanyuse nnyo naye waliwo ekibadde kigenda wansi ne waggulu mu ggwanga lyattu Uganda abantu basusse okwetumanyi bakibetta ate namanyirawo mbu simanyi DNA abasajja bassa abantu ese ekintu kya DNA leero gwe mulamu okwogerako olwaleero ese DNA eyo giraba abantu tebakikola olw'okuba baagala it's just a wave. Douglas katono anansonyiwa abantu bano manyi bannayuganda sigamba tino ki naye baba baagala Douglas ayogera ku DNA ngaani so basoko babuulire gonna wenna ndaba ali eyo ama victim nze ntegedde ekitanganzaala ku gino emyaka nze nakulira mu famire ng'oli si kitange bitegedde bukulu so nga sister wongo nga tomanyi wakuba tokimanyi nti nakula sikimanyi ngomanyi tatawo namanyi ekitange okumanya kyewunyisa oli omusajja anjagala nnyo n'okusinga n'abaana be bazaala naye nga naye yali akimanyi si toli gwe oba akitegedde ebyo tujja kujja kati njogera ne kino nze ndi victims nandibadde soogera ku bino ebintu bya DNA out of the blue abasinga okubyogerako they are okay abamu tebalina n'abaana tebamanyi kiki kitegeeza kubeera taata tebamanyi kiki kitegeeza kubeera maama but they are spewing hate mu comments ezo abakyala bano nga bwe twaboogerako luli balina ebyama ebyama by'abakyala bye batereka mu bbo nabo bituuka ekiseera ne bibamenya
natuuka ekiseera ng'akiwaniridde akikooye naye nga tetunaba kutunuulira ku DNA tulina kye tuyita FPC 2030 FPC 2030 eri Family Planning Champion 2030 bano abazungu bagireeseewo bayita FPC yes kyetutandikirako Family Planning Champion 2030 bino mwemuli family planning simanya kola kino simanya wimira pills simanya okola ebiki ebintu bino byonna bizze okuttanya oba okuttaataganya family okumementula family unity omuzungu ye kyaliko era omuzungu alwanye nnyo okukimenya era akikoze kiyasooka okukola yasooka kweta feminism nekikola omukazi n'ava emmanju nadda emiryango nekijja kitya nti kati omukazi afokasinga ku career ye afokasinga ku mulimu gena kufuna ssente feminism in most cases bakuraisinga neweerabira abaana neweerabira n'omusajja as well gwoba ofunye right now osanga abakazi abali very corporate abali mu society eli very corporate nga balina ekintu kino nti guggweramuwa gwe wooma osirike right now ogenda okulaba nti sex kyafu tekyali sacred not sacred tekikyali sacred ng'edda bwe kyali kintu kiri very normal abantu kati balina kye bayita casual sex abantu bavinga sex in an abnormal way oba kitegeera anytime anywhere gwe wooma osirike era ogenda okulaba ng'eno FPC 2030 ogenda okulaba nga insanity sexuality ali ku social media atagambika ogenda ku mutimbagano gwa Twitter abantu tebatya kweyambula oba kitegeera abantu tebatya kweyambula omuntu atya kugenda n'avinga sex naga mwana jjo gwawedde ye ng'ombe eriwo repercussions tebaziraba yalaba wano alabaawo yalowooza kikoma ku ye gwe nawe nampuliriza decision gy'okola mu bulamu bwo tekoma ku ggwe era n'abalala beekosa tugenda kubiraba wano ese ogenda okulaba nti sex gyakomye okubeera casual nti kintu kya bulijjo bye bino bye tulaba omuntu ajjogera kumbuuza ng'edda nga waliwo ng'abaana abatali baaki natutunira numbers scale kwe kyali ne kwe kiri naye byonna ffena tutunuulire DNA tetunaba kumanya obuzibu lwaki abantu bakola DNA testing abantu abasinga bakola DNA testing in most cases olw'okuba obutambuze bungi obutambuze ennaku zino buyitiridde okuba obungi kati ekyo tukibuusa amaaso ekya DNA testing tusooke tukuba obutambuze esi omuntu okwewala okutambula buli kaseera nkicoverings omuntu asobole okukitegeera obulungi omuntu okwewala okuba ne sex buli kaseera okuba omutambuze obutabeera na patana n'omu kiva ku ki ekyo nakyo kirina reasons zaakyo nazo nnyingi ziri awo obutambuze tumaze okulaba nti bwe buvaako DNA testing zizino naye bonna mwenna abasajja abagala okukola DNA naawe njagala otuule wansi olina ne mukazi wa munno gwe wali weebaseeko naye oyinza okuba oli awo oli mukobera mukazi ono simanya abaana si babo nga nawe olina akukuliza owuwo exactly that's where the chemistry comes in njagala gwe omusajja munnange gwali eyo tonnakola DNA kulumbagana mukazi ono omukazi ono yagala okumunenya kuba abasajja abasinga bagala okukijjayo kuswaza abasajja bagala okukijjayo kuswaza nina vidiyo emu gye nalabye omusajja ng'agamba nti omulembe guno omwana wa bbeeyi omwana wa Museveni ogenda okwana otandike okukwata mu nsawo ng'otandise okwana nyina nga tonaba na kumuzaala tusooke tuve mu kintu kya ssente financially let us first look at the memories of the father and the son ekyo abantu kibalemye okutegeera batunulidde finances ekya finances tusooke tukize emabbali oba okitegeera naye obutambuze buno tugenda okubulaba waliwo we buva bwetuganye okutunuulira gwe wenna yagala okumanyawo obutambuze gye buva ojja genda ku SMedia Uganda nayogerako ku nsonga lwaki abantu batambula mu miteeko bwe gityo mbuuza lwaki ekiri kye nagamba okumanya kye weetaaga n'okumanya ky'oyagala byanjawulo abantu abasinga tebagenderedde kyekino kye nayogerako wano okugenderera n'obutagenderera kirina results okwebaka n'omuntu oyo
waliwo results ezijja okujja n'obuteebaka ne waliwo results ezijja okujja oba okitegeera naye abakazi tebagenderera kwebaka n'abasajja kyova olaba era agenda n'akubira ekisajja ekimu n'amugamba nti ndibuto nekyekanga bambi mukazi wattu n'abeera mu desperate n'agamba ono wayegaanidde olubuto wanaasobolera okululabirira kati ate ye n'afuna omusajja n'agamba kati ono omusajja abadde ankwana ddo simwagala twakyogerako nti laavu y'abakazi ekula ate nga badde abanja omwana kamumuwe kamumutege ate no n'amutega n'olubbobo omwana n'afaanana n'omusajja ono gwamuwadde ogambye otya oluyise otya olubbobo olubobo olutega omuntu oyo akufaanana tulabye abasajja bangi ng'olaba omwana amufaanana naye ng'ebyamazima ddala si mwana so n'amutega n'alumutega n'amufaanana kuba abasajja abasinga lwaki eno ogundi gye njogeddeko FPC bagireeta bwe bati nti omusajja bamuneglectinga in the way omusajja ali ku betting omusajja ali mu pornography omusajja ali ku mipiira ebintu bye bito betting mipiira biki n'abecoming reluctant ku family omusajja kati agoba ssente akomawo saawa zina agoba ssente oba okitegeera kati n'omukazi naye ne bamuteeka mu position obadde okimanyi nti omukazi asobola okwebaka n'abasajja mentally abakazi bebaka science alaga nti abakazi bebaka n'abasajja bana mentally na having sex na becoming satisfied mentally kati gwe Peter waabwe yes gwe Peter waabwe tomu waabwe sente zikulebuukanya togenda kukola perfectly mu buliri kyekiri kye nagamba omusajja alina sente n'omwavu tebankanya maanyi gonna mu kaboozi kyovulaba omusajja omwavu alina sexual strength gyotalabanga n'obukodyo bwonna kati fe okuba tulina strength zino nonya sente ogoba kiri tosobola kuwa ebyo maanyi ye omukazi ye bamuwalalinga ng'asobola okuhavinga sex mentally bw'havinga sex mentally gwe n'oba toliiwo kyovula abakazi basobola okubeerawo okumala omwaka nga tahavinze sex n'omusajja ng'ali okay and fine ate gwe tekisoboka fe abasajja kitasobola kukola oba okitegeera kati wakwatako kagundi akatambye n'akateekako nga becoming satisfied ali ku tomu atafaayo ali ku tomu atamuwa budde naati agoba ssente ate nga nammera kyemukulembeza mwagala omusajja alina ssente anti yayogera ebiwulikika tokiraba kati bwanayogera ebiwulikika waliwo omubiri bwe gujja okutuuka gukubanje ng'oyagala physical sex ate agenda bimba ogenda okuhavinga sex n'omusajja olwokuba tomwagala wadde okimanya abakazi bebaka n'abasajja emotionally nga tamwagala naye olwokuba ayagala kumaliza naye kiri daba ate omwana werubaka n'amukutega n'omufuna olusi tategedde nasuuwo kati ne waliwo abakazi abebaka n'abasajja at the same time interval n'abecoming confused n'alaba oyo alina potential alina financial muscle n'amumuwa ng'alaba oyo talina guddako talina kiddako bwe wali obuzibu abakyala nga bwe nakugamba luli previously esi abakyala balina amaanyi naye amaanyi gabe bagakozesezza bubi ebiseera by'ennaku zino ngenda sooka mbazeeyo mu African context edda DNA yaabwe yalinga eti eyawukana entya ku y'ennaku zino ey'ennaku zino tebakola kuzuula kituufu bakola kuba balina suspicions mu bakazi kuba naye akikola oyo naakikola naye amanyi alina n'omukazi w'abandi gwe yebaka naye in most cases namaze okulaba omwenzi yeekengera mwenzi munne ebitagambika kyogamba abasajja naasinga okwagalira ddala DNA definitely beekengera because nabo batambuze nze nkubiriza abasajja bonna bakole DNA ng'olina that evidence muggwe evidence gye wakwatako omukazi nti yatambula kuba kankubuulire ogenda kumenyaamenya famire yo gwe gojja kulowooza kigenda kumenya gwe omusajja wekka naye nga kigenda kumenya abaana ne famire yo yonna n'omukazi gutyo ayinza okuba yali kuba tulaba DNA ali ku fulcrum ye mukazi omwana yaddakawo ne kimumenyaamenya ye nga tugenda kulaba impact ya kirina impact ki ku taata kirina impact ku taata claiming nti omwana we bataata gwe bamugabidde kirina impact ki ku mwana kirina impact ki ku maama byonna tugenda kubiraba naye ogenda okulaba omusajja ono agenda okukola DNA
nga tayagala kukikola kumanya kituufu akikola olw'okuba ye trend wali kimanyi kati abasawo ka DNA zaafuse nezogulirira abakazi okumanya balina omutima nina story gye nnalabye ng'omukazi yagenda ew'omusawo n'agulirira DNA n'agamba oyo omwana kituufu we naye mugambe si wuwe nagamba omusawo nti namugamba wana si wuwe n'amugulira namu obukadde 2 olwo ng'afaaki nanti yagala amuggyemu obuwumbatuutu ayagala amuggyemu obusiru obwo yamugambye kuba kati agenda kumalira ki yamugambye nti oddeyo okole DNA nakola kino na kino kaleera amukebeza okakasa mu basajja mmwe nze kankiddemu kibagambe mugenda kufa obudde bukyali ngenda kukyogerako nti omusajja akola DNA olina that mental insanity mugwe nti osobola okukiholdinga kuba bangi kijja nga tebasobola kiholdinga ng'akatambi ketulaba akatambula ku social media omusajja yali omunene mu myezi yenna yakogga bwe wali obuzibu kati kankizeyo mbadde mbadrivinga ku African contest bakikolanga batya esi edda abasajja bano bwe bazaalanga ebbali yagambangako munne munange nno mwami badi kinnanki ekyo nagaddeko ebbali nanki ekyo kiina omwana waffe kati Badiru ono n'agendanga n'asisinkana Nankya ng'obuyambi buva ku mwami SSEGAWA nze kati oyo gwabaganye Badiru yalabbawo oli nze mukwano gwange ye Badiru naye mutiddeko ku kyama oba mpulira bwe muttirako ku kyama ekyo kati nitumakinga sure nti ono omwana tugenda kumulabirira bwe tumulabirira tugenda mulabirira tutya mpita mu Badiru era nga holiday bwetuuka Badiru aleeta omwana oyo ewange niŋŋamba abaana bange munnange nno oyo omwana wa Badiru mumuyise bulungi Badiru muganda wange oyo abamwanyi abamwana oba okitegeera era ogenda okulaba nga nze SSEGAWA nkwataganye ne Nakigudde ono bulungi oba okitegeera twenyigiriza bulungi omwana ono muwa n'obudde omukazi wange tamanyi olya integrity abasajja bali gye bakozesanga abedda African society I see. Yes. Ng'alabirira n'omwana naye ng'obubaka abuyisa muli abuyisa mu mukwano gwe bw'abuyisa mu mukwano gw'omwana ono n'akula bo DNA yaabwe bagikolanga batayaviirayo ddi ng'omwana amaze okufuna mental strength nga n'okula akuze kati atandise okuwasa ngamugamba nga bamutuuza Badiru kennyini yamuyita namugamba nno omanyi oyo ye kitaawo sinze oyo ye kitaawo oba okitegeera kati ne taata naye nze SSEGAWA waabwe nga ntula n'omukyala nga mugamba ono omwana waffe naye ng'omwana akulidde mu famire eyo nga n'okumulabirira nze amulabirira ng'ate akwataganye ne baganda ng'ate akwataganye na bulungi ne baganda be ate nga famire esigadde eri wamu omwana ono asobole okiholdinga naye mukigambye abaana abato mukola DNA out of desperation mukigambye abaana abato abatalina nabwongo kukiwanirira emyoyo emito mugimenye omwana agenda kula yenna teyeetegeera agenda kula yeekyaye agenda okula teyeesiga bantu kuba alabe ne bazadde bamuvuddemu agenda kula n'obukyayi ate basingayo obungi abeerawo olwedde obukyayi abuyina ate n'omusajja ono wategeera n'omwana siwe naye kati bafukanga abakazi ate nkana muyisa bubi nnyo gende sinza kuzaala ze tugenda kugira because weogera ku kigambo impact China, the positive way and the negative. So we are going to look at the impact kwabo bonna in the negative way and the positive way. Obochi tegera. Niho genda okulaba ngono omwana akulidde mu family balina that integrity. Oba n'ekirala balina this kind of formula. Fa abasajja amaanyi ge twasigaliza kuwandiika biramu. Edda abasajja abo bayinza okuba tebakijjangayo. Ng'oba yategeera nti mukyala we yatambulako. Namanya nti ono omwana si wange. Kubaka mbabuulira omwana atali wuwo oba oli musajja mugezi tabula. N'olw'okuva abazungu baatuleetera ekintu kino nti tetukyewa naffe budde
we can't even recognize that. Yeah, You can't actually no. knit. Definitely you can't. Or just to giving uza kusasula fees kola biki gogo ka stock olubyo omanya biwedde. Ndi tata. Ekitali bwe kityo. Tata agatta ne DNA ekyegezezaako okuleeta kugattulula. Tata osobola okugatta family nga ne DNA naye ekoze. Tugenda kukiraba ogenda kikola oti. Naye kankubulire kino esi. Ogenda okulaba ngono omusajja awandiise ekiraamo kye ategedde nti mukazi we yatambula. Nawandiika ekiraamo bulungi. Agamba abaana bange basatu Nakigudde, Nassali ne Namugerwa. Baana bange. Naye omwana ono asembayo ono. Namugerwa ono. Namugerwa aliko akabuuza. Nakiwandiika bw'ati. Agamba bino byonna mbiwadde gundi, mbiwadde gundi. Kye kifundikira wano wansi ng'agamba omwana oyo si wange. Era sina kye muwadde oba muwaddeyo kino. Muwaddeyo kino. Kuba taata olaba awo kiba tekinyiga ennyo omwana ono. Omwana nanti kati taata agenda okutuukamu egyo emyaka nga Mukama amuyambye akuza akadde. Kiba tekijja mumenya nnyo. Kimenya kubaza abyogerako ama victim also. Naye oba okuze otandika okukigumira ate nsaba bambi abaana abakitegedde simanyi oba bato be basinga obungi kye kisinga okunnuma. Naye abakulu abakitegeddemu abasuumuuseemuko ku myaka. Teri muntu agenda kunyiga biwundu okujjako Katonda. Ogenda mu bakansulars bonna omanyi naye aba DNA babasooka bakansolinga. Naye process yo bakansolinga mwenna muba mwafudde dda, especially omwana ne taata. Mwenna muba mirambo egiri awo egisanyaladde. Bano bagezaako bugeza babakubaza omwoyo naye nga wa. Naye omwana gwavuddeyo nga Katonda drawing the close naye. Katonda asobola okugumya kubanze kyankolera. Enjiri teyandeka kyekimu esi. Ate era tubeera kintu gana nti wadde kino kitegedde ne wabawo ensonga lwaki Katonda webale kyeki kyenkugambye kasita obanga omuntu drawing the close to God. Ebulamu busobola okutambula ne bugenda maaso. Tuddeyo ku kiri ku kyekiramu mu African Constant bali bakyogeramu. Engeri gye bali bakikolamu bwe batwe bakikolanga. Mama awemukira eyo, that's how you can break a woman in a will. N'okikola mu kiraamo. Naye kitwala omusajja, abasajja bedda balina that sense of maturity okuholdinga that brokenness. Ekitaliiwo kati omusajja omu yaŋŋambye kuba nayogeddeko ne hajja omu naŋŋamba nanti edda emmere yalinga ya bwereere biki ettaka lyalingawo tewateekangamu kingi. Tusooka tuva ku kya finances okukitunuulira, but the memory is with your child. Ate Katonda agenda n'akawaŋŋamula omwana gwe osinga okwagala. Oh God. Omwana yasinga okuwulira. Omwana yasinga okukutegeera. Douglas yaganye okunywa kacaayi. Naye nze tumugana munywedeko caayi. Ensonga ya DNA njogerako with a lot of sense reason being kiruma kimenya. Naye ogenda okulaba nga Katonda bw'ato bw'akidesigninze. Katonda takola ku nsobi. Ye bw'ato bw'aba yakikola. Naye kati kyonna tukirabye nti abasajja edda bwe batyo bo bwe bakikolanga. Emirembe gikyuse tukikkiriza. Omusajja yandikoze atya DNA. Bwe wali obuzibu. Omusajja yenna nga tannakola DNA tugenda kukyogerako wansi awo. Oyina amaanyi g'obwongo, tetugamba amaanyi gagenda mu gym. Obuzibu abasajja b'ennaku zino balowooza okuba n'amaanyi, it's you going to the gym. Balowooza okuba n'amaanyi, sente. No way. Si bwe kiri n'abalina sente they get broken. Kati omusajja aba ne sente zina getting broken. Obulamu ne bukyankalana. Kiba kitegeeza tolina maanyi mu bwongo. We get to know that you are a man enough when you have that ability to withstand pressure, to withstand heaviness. Ng'ekyama ekyo nga bw'okiraba n'okisitula oli musajja. Siiba nkubiriza abasajja bonna abali eyo, omusajja taggwamu. No matter how many times you fall, because you will definitely fall, Essie. But how many times you actually rise up again? As a man. Manyi, kuba bino byonna. Kibuuzo kyange kijja wagenderera okufuna omukazi ono.
bwoba tewagenderera zizo repercussions ezigenda okuvaamu bw'ogenderera ekintu ogenda kukiwa obudde bw'ogenderera okukola ekintu ogenda kwawula ebyomuwendo ebingi ku bitagasa bw'ogenderera okufuna omukazi ono ogenda kwawula by'oyagala ku mukazi ku bye weetaaga ku mukazi okitegeera wewali obuzibu naye ekyabasajja tetukikoze. I'm not blaming you men kuba mbadde mulowooza program ngenda kugizza ku bakyala